niza ku Celeb Jazz. Neyanziza nange nesimye nnyo okubeera wano olunaku olwaleero neera. Webale kubeera leeti sewo. Anko gozze leeti. Awo mawulire mubeera leeti. Tutandike ku kinusi. Twaga tulwewo nnyo. Esewo. Omuyimbi. Ate nga oyaga kubeera ambassador. Esewo. Tutoge ku muyimbi oyo eyanywedde ebitagala. Koko UG. Muganda wange oyo honestly nze kubanga kyayitamu kati nkimanyi nakiyitamu omwoyo omutima gwange gugenda gyali mukwatibwa ekisa ekyamaanyi tebanaba kumutracinga naye omuntu omu another chance yatandise dda. Some people batandise dda ogezaako muscouting okumufuna lwakuba badde muzibu muuko. Bwe banamufuna twagala kumanya tuyinza muyamba tutya, tuyinza kuyambagana tutya tumuyambeko kubanga kyeyeetaaga kyokka buyambi. Omusajja yayimba waliwo omuyimbi gwe njagala ennyo omwami David Lutalo yayimba nti wano siwe wano eno bwe tutyo siwe tweyisa ebyo ebintu byali bunaayira nti bwakaaba wanaakaaba tumusirisa. So omuntu aba alina obuzibu tulina okumuyamba, si kutandika kuseka nakwekalakaasa kwefuula nti tetumanyi kigenda maaso, yeetaaga obuyambi. So buli yenna alina asobola ali eyo tumuyambe buyambi Koko UG. Of course ngenda kola kyonna kyensobola. Kyensobola anti kyenkugambye nti tetunaba kumufuna tewali ssimu ya kumufunirako naye waliwo abaami mu another chance batandise okumunoonya kukuva yesterday olw'eggulo nkiwa leero we lunaazibira tujja kuba tumufunye. So bwe tunaamufuna tugenda kumanya how can we help. Kye tunaaba tutasobola tujja basaba mutuyambeko tuyambe, otherwise immediately tujja kuyikola kye tusobola. Obwo buvunaanyizibwa bwaffe nga Bannayuganda. Akayimba nziremu n'akayimba ak'omusajja guli mukaddemu. Abantu bali ku Celeb Jazz bayinza okuba tebala interview yaffe. Sooka okubiremu akapeera bayinza okuba tebamanyi musajja ki essaawa zinaaliawo. Ye gwe wange gwe mpe byange bwe mba naawe nzenna mpulira bulungi. Kimala. Kakati twogere ku nsonga owavaayo n'okomawo tugamba munero ogenda kuta music. Okakaza temunabalaba music nga n'akayimba nva kayimba kaako oyagala kuŋŋamba nti akakayimba tonakawulirako wakati kubya ne mu interview naye twetumanyi okomawo ne gali amaanyi gali agagenda kusingawo naye ebintu ebirungi bitwala obudde. Ebintu ebirungi tebiggwawo bugwi olw'ensonga bibeerawo forever. Kiringa kati kyogamba nga kali olaba nakati kubanga birungi nakati bikyagenda mu maaso kakati n'ebirungi ebirala bitwala obudde. Otherwise tuli kukola video twagimaliriza ey'okubiri. So ejja kuba egenda kumpewo nkiwa anytime next week. Nkiwa nja kubuuza manager to be certain oba nsobola mukufunira naye nkiwa next week. Anytime next week should be able okugenda kumpewo. Esewo tekisoboka twali kyakola bwe mba ndi mulamu kyekyo kye nnina okola. Katonda yampa obulamu ddala nga lwaki sikola bye nnina kukola. Sebo oli muuma. Mwendi muuma by the way. Mwendi muuma. Superstar sinaba kugiyingiramu mbadde engeri gye badde nti ekyali mpya mbadde sinaba kugiyingiramu ndooza nayo nja giyingiramu kubajjukira nti nze nange ndi muyimbi so nina obeera mu bitongole by'abayimbi. Esebo akasente kano tetwakulabye ku listi ya y'abaana abaawandiise tetwakulabyeko zitaliiko owange ndooza bwe batyo bwe balooza buli omu aba ne bwalooza kati nze bwe mba ndooza z'akasente nina ewalala gye nkaabalira nkabalabulala mu mirimu gye nkola mu mirimu gyange. General Sales muyinaako obuzibu mwagalanye era bw'aba mpaddeyo ku ssente neeyanzizza lwakuba genda kugendayo kumubanja ssente ze saamuwa. Seefudde Bobi Wine ge mazima saazimuwa nga lwaki mubanja ssente ze saamuwa. Kiringa gwe bwentandika kati okubanja ssente oba gwe okumanja ssente kiki ekiba kigenda mu maaso. Singa badde banja Museveni ekyo kyanjawulo ye president
naye genosale anyway nedda. So bwe mba nkibala nyongera kulowooza nti nyongere kutereeza ki, nyongere kutereeza wa, oba nyongereko okulima singa nsobola okupangisayo kati n'awalala eka 2 nazo nenteekamu entangawuzi, nenteekamu lumonde ne muwogo, kuba kati emmere abantu bagirya bwebaawo, emmere abantu bagirya anytime all the time. Ekitegeeza nti bw'ogiteekayo lumonde emyezi gye 3 kitundu ng'ogijjayo osobola okugitunda n'ogyamu otusente, ebijanjaalo bitambula, bw'obiteekayo naawe olyako awaka n'otundako. Nze actually bwe mbijjayo mpaako ne ku famire yange mbagabirako ab'ekika kyange abasinga abaninaanye nga sinabakuteekako bye tugenda kutunda, mbagabirako. So nyinza okulowooza bwe ntyo for now, kubanga ezo sente ziba kukiwaddeero okusinga kuziri ez'okubanja. Ndowooza mugagga nnyo alina sente ate abawa. Omanyi abantu tuli attracted, tusikirizibwa eri ekyo ekirungi ekisinga, mostly ekyobwereere. So bw'abanga yalina gwe yawaayo n'amugabira ez'obwereere abalala ne bakitegeera, n'omulala n'agenda naye ne bamugabira ne bategeera nga lwaki abalala tebagenda. Sikiraba bwe kijongerako ekyo, kubanga ezo sente ziri individual. Bwe bawa omuntu bamuwa ng'omuntu, ng'omuyimbi. Mpozi tomanyi osanga ndowooza omuyimbi mu industry bw'afuna, industry ebeera efunyemu kuba ndowooza ayinza oba okukolayo vidiyo empya oba n'asasula media okuba akayimba, simanyi. Bwe kitaba bwe kityo sikiraba nga kijongerako nnyo, kiri awo. Essebo UG Connect actually ngenda kugendako, nja kubeerako anytime. I think bangamba oba this weekend oba next weekend, nja kubuuza manager. Ndowooza next oba weekend eno oba next weekend, either Saturday oba Saturday eri. Tinaba kubeera certain, naye manager agenda kuŋŋamba later today. Essebo lwakwata yakubira nze, yakubira manager, yakubira manager wange Jamal. Anti kati awali kumpita kukola to give a service. Ampisa embeeko kyenkola. Actually waliwo project endala general gyali okola, General Sale bagiyita sijjukire bagiyita, naye batuwa ennyimba za Kadongo Kamu, buli omu oddamu oluyimba lw'osobola okuddamu olw'omuyimbi wa Kadongo Kamu Legend. Era nange nalwe naddamu olwa Lord Fred Sebata, baana bange. Mwesemya balina bakitamwe abakola entegeka n'otosanga bwavu. Va kufe bankobaza mbogolo otokolera kizibu okufuna ky'olya. Kw'oteeka ebizibu eby'enjawulo ebikulumbagana n'obulaka ayamba. Katonda ye yalimpa. Of course nakola voice training way earlier in my music life. Nakolanga voice training. Yes. Naye after that I think best training eyokola eddoboozi kuyimba. Singa osobola okusigala ng'oyimba ng'oli challenging nga likula bwe lityo. That's how it grows. Omanyi emimiro gino egiyimba, it's a muscle. Nga bw'olaba omusajja bw'agenda mu gym n'atandika okugira n'akakola, muscle n'ekula n'egejja. Kati n'okuyimba it's a muscle. Tesitule kazito. Naye bw'oyimba n'obeera ng'oyimba n'ochallenging eddoboozi lyo, muscle liba likula. Naye ng'oyimba music omulungi oba abantu enjawulo abayimba obulungi ddala, ekyo nze nkikola nnyo. Chameleon musajja mwami mukulu, ina family, yayimba ebbanga ddene probably nga sinaba nakutandika kuyimba, n'ennyimba nentuuka nenfuna n'ebizibu nembanga atakyayimba, kati nzuuno nga akyayimba. So muwe ekitiibwa, bw'abanga bw'atyo bwe yasalawo nga bw'alooza, well nyinza obutamanya nsonga ye, naye bw'aba bw'atyo bwe yasalawo kitegeeza alina ensonga. Kati ate omusajja asobodde okwesustaininga n'okwemaintaininga eri ebbanga n'akola by'akoze, osanga ndowooza ago ge magezi agasinga gy'ali. Sikiwa, si bwe nandikirabye, kubanga owange akoze ebbanga ddene ng'akola ebintu. He's a legend nga bw'ogambye. He's a legend nga bw'ogambye.
kati awo eyo bagiyita opinion. Omusajja omu bamuyita Nido Cubain, motivational speaker wa mu US, yagamba nti opinions are the cheapest commodities on earth. So if you're going to go with other people's opinions of you, obeera owedde. He says somebody's opinion of you does not have to become your reality. That's their opinion. So opinion ya Bobby Wine akuba Chameleone alina opinion, nze nange nsobola okugamba nina opinion. N'ogeza okola opinion poll n'otandika obuuza bannayuganda kati kiki oyogera, Bobby Wine yagamba bwati, Chameleone yagamba bwati, ne Qute Kaye yagambye bwati. Buli omu aba n'opinion nga yanjawulo. So eyo opinion, ate he's entitled to his own opinion. That's the trick, omanyi. Unfortunately bannayuganda bannayuganda one of the reasons lwaki ngamba nti it's not optional okumpa oba obutampa second chance oba another chance. Actually another chance Katonda yagigaba kubaga amaanyi yagalina yekayeka. Abantu tebagaba another chance. Era omuntu akiroza mbunze nawadde Qute Kaye another chance, that's an illusion. Wake up. Katonda yagaba another chance. Now alooza nti ogenda kuwa Qute Kaye another chance, oyinza okwekanga Katonda another chance yagitute COVID nakutwala nga tonampa gwe gyolooza another chance. So I think kiri about nze kukola kyenina okukola, okukola ebirungi and to live my dream, to live my legacy. Because nze kati buli lunaku lwembeera oba njagala oba saagala lugenda genda mu bitabo by'obulamu bwange. Maybe ne mu bitabo bya bulamu bwa Uganda eno oba industry ye Uganda. Kitegeeza nina okwegendereza nkola ebintu ebirungi. Kati ate bw'okola ebintu ebirungi byeyogerera. Tebaba tebalina kyakukola. Tebalina kyakukola. Chance Katonda yagimpadde ekyo kyaggwa. Tewali ayinza nagitwala. Wale kusiima. Aliyo tsere nkiteeka eri. Ekyo kyuma ekiddugala kirabe naye onsonyi kale. Kukkiriza ekintu kye nayiga okuva mu recovery yange, Katonda kye yanjigiriza ne maama wange kye yanjigiriza, Pastor Robert Kayanja kye yaŋŋambanga ne kye yasomesa, ne Yesu Kristo kye yasomesa. Era yagambanga abantu buli gye yagendanga nti mwabaaki mwe abawumbatuutu abatasobola kukkiriza. Era abantu abawonanga yabagambanga, yamubuuza omusajja omu ow'amaaso yali omuzibe nti mukama wange njagala kulaba. Namugamba oyagala ki? Nti njagala kulaba. Namugamba genda okukkiriza kukuwonyezza. Kati okukkiriza kintu ky'amaanyi nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna. Kati nze nzikiriza nti Katonda yampa omukisa ogwokubiri, tayinza gumpeera bwereere, yagumpa lwa nsonga. So kati mbeera musanyufu, nsuubira ebirungi era mbiraba. Nsuubira obugagga, nsuubira okufuna, nsuubira okukola ebirungi ebingi, nsuubira okuyamba abantu bangi abalina obuzibu abeetaaga okuyambako, kuba kati Katonda yanteeka mu position esobola okukitegeera ekyo. Abantu bonna si ba drugs bokka, tuyamba abantu ab'enjawulo. Lwakuba ku ssaawa eno kye tuli okukola, project gye tuli okukola yeeyo yakuyamba abantu abali addicted to drugs and substance abuse. Olw'ensonga ku forefront kyekyo kye nazuula okusooka nze ng'omuntu nti kyetaago ky'amaanyi. Wali abali okufa, waliwo abazadde abatamanyi kyakukola, abalala bagenda mu basawo baganda nga balooza nti omwana we yagwa baamuloga. So nga ate singa mutwala mu ddwaliro bamujjanjaba ne bamukonsolinga nga nze awona. So kaakati kye tuli okukola kye tuteeka ku forefront ku ssaawa eno esebo, naye nga n'abantu abalala tubayamba. Tugenda muzuula, bali kumunoonya, tasobola kutuula waba mwali mu ggwanga. Tugenda muzuula. Owange nakyo tekiba kibi bwe nfuuka ambassador kubanga nina experience, so nsobola okuboogerera abalala ababeera bayise mu kintu ng'ekyo. So bwe nfuuka ambassador waabwe, I mean it's very welcome kubanga mbeera nfunye obusobozi kati obwongera okutuukako further. Kiringa bwe mbeera nsaba abantu ne mbagamba nti banaye abantu mwenna abasobola eyo mutuwe ku buyambi Another Chance Foundation tusobole okuyamba abantu abalala, otherwise tukikola ffekka ate kimenyamu ate abantu bangi ababwetaaga. Tetumala omulala bw'atuyambako tuyamba. Muganda wange sensa buli ssaawa agamba nti it takes a village to raise a child. So tubeetaaga mwenna tuyambe, ne gavumenti mujje tuyambe abantu. Ebigambo byange ebisembayo mbagamba bannange nti ekintu ekisinga obukulu mu bulamu
ssuubi n'okukkiriza. Mukkirize nti ebintu bijja kuba bulungi. Bayibuli egamba nti ng'omusajja bw'alooza bw'atyo bw'ali, Katonda yateeka amaanyi mu biroozo byo. Looza ebirungi bijja kutuukako. Olumu biyinza obutakutuukako mangu, n'ebibi biyinza okutuukako ng'era bwe byantuukako, naye bw'osigala ng'olooza bulungi ebintu biba birungi. Mbaagala nnyo Mukama abawe omukisa.